Lero lwe kigwa omukulu aliwa omukulu alazeewa abayi baba bakyanoonya omukulu ogenda okweregereza kumba omukulu abadde abeekwesi kati jjajja otwekweka bwekwesi twagambye ensonga eno tuli siriasi saawa tukedde bukeezi naye mmwe omuntu bwabwekweka temumanya nti olumu kitegeeza gaana okwekweka olumu kitegeeza gaana tutambudde mutala namugamba naye ku mutala gwonna gwe tutambudde nga tunoonya enkoko ey'olujumba jjajja oyagala tuvaamu n'agamba nabagambye omukolo ogukolebwanga emmambi etennasala n'agamba twala eri naye ge watutuma enkoko etali nyangu yakufuna baleese enkoko eya kiwugulu giyite muwugula mukeebyakebya mulerula kakati wagamba ogenda tuyamba otwogerere ewabajjajja jjukira ebisambwa gya kuno gwe gwogiwuliriramu aye tuleese ebikolanga ebisumuluzo wuyo ogamba mbw ate obudde bukedde fe abatali basezi lwaki oyagala tambule mu ttumbi jjajja naye tugambe bugambi ntoyagala tuyamba oba oli awo naawe obwavu bukuunyako kemunjogeredde ebigambo ebyo saagala kulabikanga ekintu kino ate nkirwamu era mba mulowooza nti nze mbalemesa naye mukakase ku mulundi guno nti mwewaddeyo kubanga ebintu by'obugagga olina okukola ng'eyeewaddeyo so so okulowooza nga ate neewaayo kibaako zonna wenzijjawo omugongo saawa akabina singa wabeerawo ebiba biganye kale jjajja n'abakulembera abadde abeekwesa abazzukulu ng'agamba ekintu ke baliko ke byagala okunoonya tebakitegeera kuba bakitaddemu omuzannyo mungi ebikolwa byabwe biraga nga bataneetegeka ekyatandika butandisi natenga bulijjo ndagamba evamu Emmy's Productions Uganda tutandise obbatemula tuli mu kina Uganda olwaleero tukutegeeza nti egenda kube kutuukako mu soft copy okwetolola eggwanga lyonna nga bayita bannaffe aba Dimoda Distribution Agency era gwe wenna owa library oli waddembe otukubira ku simu 0701 1055 omanye engeri gye weetuusaako ekina Uganda wonna wokyagalira ate ku ssente ntono nnyo kaakati bannaffe nga boolekera olugendo lwali bwe lutyo bagambe kyonna kye baali bagezaako okukola baali balina okikola ng'obudde tebunnakya naye kati engeri gye baaluddeyo jjajja sabo tukulamusiza mbadde mufu wakawola musabe wammwe oli otya ssebo gweobuuziza si bubi naye era si gwombuuza bwe nasuze weeyongereyo jjajja wamputtu walulekereke tagenda tukyali ku ntandikwa yayo egenda maaso era saagala bakunyumiza obunyomereza ate nete kale jjajja yakwata banne nabanga abongereyo mu ngeri eno nga bw'olengera awatali gamba nti waliwo ekiremya yenna kubanga abazzukulu babadde beewaddeyo bakoye obwavu omanye obwavu bwe bukuluma ne bukutuuka munda omanya nti obukoye obaako nekyokola kale bannaffe bawalampa ensozi ne wakubadde ensozi zino bazitwala kakutula mugu basazeho baziwalampa oba ebiwato bibakembakemba kinaaba kityo naye nga bagguse obwavu babukubye ettale baagala banoonye essanyu maaso gye batunudde era bagoberera jjajja awataliwo gamba nti oba akabengo ke kannumu b'amagulu ganfambye kubanga ne jjajja abatwala ekyabadde kimutadde mu kava nga addusa abayeekera kumbe adde akimanyi ensozi zeno tezirinnyika jjajja yatandise ne simayire ey'omwanguko okuba kati ng'atunulanga ekizibu wetwogerera kati omanya gye balaga egenda maaso banoonya ki kuba bulungi abazzukulu be basazeeko jjajja kaakati baasuka emitala egiwerako era ne bagenda eri omuti ogugambika okuba niwe wali omusambwa ogukuuma ekyalo ogumanyiddwa nga oba kasuula nnyondo weewano awatazannyirwa muyimiridde basirumwe bebe be mwagambye mbuno mwewaddeyo mwewayo bwe mutyo jjajja twewaddeyo mwewaddeyo oba mwewonzeeyo jjajja ng'afukamira okuwangaala kuno kukulabisa ebirali jjajja ebbanga lyamaze ku nsi kuno jjajja bbanga ddene naye ne bajjajja abagaba obugagga lengera bano babadde baavu nnyo era obwavu bubalumidde mu kutiya omwo omanyi bagamba ebizibu kutiya bw'otajja ebikko gyeyalira naye jjajja bazze omusaba obugagga jjajja abazzukulu be obwavu bubalumidde ebbanga n'ebisiibo era bazze okulabika nti obwavu bwe buba mugugu bagwetikkula
baagala obenga obayamba tunula nabo jjajja obeere nabo jjajja mu kaseera kanako okuba ne basinza okunoonyeza jjajja naye ndi ku ttaka mbegayirira mmwe muli waggulu muli baabwabwe kweganzaawo omunaku kale jjajja abasabira bugagga naye ate alinga abawaamu ebikolimo jjajja munange tokolima jjajja twatwala eri ugwe otudde oyiguliza oyagala kola ki kucyankalanya mpewo n'okatunuulira kali mu kutiya bizibu kutiya ne baleeta enkoko ng'ey'ekiweebwayo naye enkoko mu Luganda etegeeza eyakiwugulu amakulu nti okuwugula omukisa gwe banonye gwe baagala okuwugula ebigambo ebimu ebiba bikolebwa biba bisaana abakugu oba abagunjufu oba abakuguka mu ezo ensonga ebintu ebimu ebiba bikolebwa gitwale nti oba okola nsonga naye ensonga gy'oba okola esaanidde okubeerako omumanyi waliyo omukugu obukugu kintu kirala nnyo ku bumanyi kuba omumanyi yoyo aba amanyi kyakola naye omukugu ayinza n'okuguka mu bulimba kati ebintu by'ensi bizibu baasi ndabanga jjajja enkoko gyaziza agikkiriza jjajja leeta gwe tulabe ebiweebwayo naye ono omwana ono alabika alimu akazoole jjajja wamma tubaleetedde jjajja wamma tubaleetedde abazzukulu basaba ono yabasabira era ako kabonero kanene okulaga omulamu yenna ali ku nsi si buli omu nti asobola okwesabira apaana naye ono naye yalema okwesabira lwakuba ebiseera ebisinga n'abasabira ate baba tebalina maanyi geesabira jjajja munange jjajja owai gira tulabe kwata gwe jjajja ate ng'olinga nziriza ettereke jjajja ettereke lino ng'olinga alinziriza ettereke efirimu egenda maaso njagala olabe efirimu egenda maaso munange musajja mukulu bw'agenda maaso asaba ogenda okuwulira okujja kw'okusembera bannaffe babadde odduka kimu abadde munonya maali odduka kalabe kakala okundege kakula katya bamuyita Kasire John Boss Koligino nemuzi eno nevuddemu Emmy's production natenga bulijjo tukugamba tukutuusizaako ekina Uganda kikino emanyikiddwa nga Kamera Nyondo egenda maaso The Guardian Musambwa ogenda owulira endege guba guvuddeyo wano ku muti g'emaka gaagwo tebawemulirawo muti ogwo tebaguleetako bizakudaka era olina okujja ku muti ng'oyambadde oggumidde eri y'entebe yaagwo entebe y'omusambwa gunyirira efirimu egenda maaso Zomumbeja watu kakati negutandika ogenda maaso n'okuleka ni gubeeyanjulira era bw'oba oyagala okugenda maaso n'okuleka ni obaako kyofuna oba olina okugenda maaso n'omusamba ogwo naye omusamba oguleeta emirembe enjala zino zebagasiza ezaamuwa butwa omusamba oguleeta emirembe guno tegutwala mitwale efirimu egenda maaso omusambwa guno gwe guleeta emirembe kabisa Mbako nsomeza amatabanyweko babo era ne bagamba obugenyi mujja kubulya ne bajja babawo obugenyi tunuulira tugenda maaso ne firimu obugenyi babubagabudde batandise obbaliisa obugenyi
gwe obugenyi bufuuse omusambwa egumala okugabula guba gukugabudde ki mirembe kibooko tunuulira kiki kiguba gukugabudde. Efirimu yaffe egenda maaso. Emisambwa enkokoleeta bagisiimye bagiwewudde. Bano ndowooza baagala kweyambula ekkutiya kuba ebizibu kutiya era bawaddeyo omugugu gwa kutiya. Bizibu kutiya. Ne balyoka batandika okubanyuukeza. Mwate mulowooza byamannyo wenu. Bano nno balowooza baadde balowooza nti byamannyo wenu kumbe tebyabadde byamannyo wenu. Yabasaasira bababisse mu lugoye ndowooza olutwala obwavu. Olugoye olutwala obwavu olwo. Kati n'agamba nga mmaze obbatikkula akabonero akabadde wano kakubatikkula obwavu obubabadde ku mugongo ebbanga ddene. Era n'agamba bwe mukwate kuba okubanga muva wano tewabaawo atunula emabega. Anti okutunula emabega kitegeeza kaddannyuma. Buli wodde emabega oba oddira okubanga obakaŋŋana n'ebyo ate bye wali wasuula. Buli wodde emabega oba obakaŋŋana n'ebyo bye wali wasuula. Kati buli muntu yenna kyaba akola tageza n'atunula wa emabega. Egenda maaso. Era kyova olaba engeri gye kiri nti ogenda bajjajja tebakubwa mugongo. Musamba okuba omugongo okuba laddu ne kukwasa akatibba. Alakola ki? Bannaffe ne balyoka bakwate ekkubo ne beeyongerayo n'emisambwa ne gibula. Wano wonna tukyali mu kwanjula abaagenze okusaba obugagga. Ekibuuzo kiri nti baabufunye munnange? Nga bakwata ekkubo nga beeyongerayo. Njagala weetegereze bakutte ekkubo bannaffe beeyongeddeyo. Abakulu muli mutya? Mutambule. Sirika temuyogera. Ate lwaki tetuukera? Sajja atubuuzizza banagamba tetulina mpisa omusajja tetumuzeemu atulamusa tetuddamu. Oli musiru gw'olamusa abalamu. Bwe mutunule musajja ng'abuze. Otunuddeyo. Bwe babadde babagamba mwabadde n'amatu. Kyova olaba jjajja ono yabagambye olugendo lw'okufuna obugagga lulimu ebizibu bingi nnyo, mulimu ebigezo bingi ebitasoboka muntu yenna w'amaddu. Babagambye babasiibudde mu ddakiika entono gye bavudde. Ne babagamba tebaba kutunula mabega olutuuse wano batunuddeyo. Lwaki totugambye? Oli musiru sikunnyonnyo dda tunula mu maaso tebagambye totunula emabega obadde onoonyayo ki? Olugendo lw'obugagga lwakubanga weekuniza oba tosobola kwekuniza ebizibu biba bikujjidde. Olugendo lw'obugagga lwakwekuniza oba tosobola kwekuniza omanya tabu ekujjidde. Ne jjajja twakwesize naawe. Ne tugamba ebintu bino jja bitukwasaganyizaako. N'agamba obedda njagala okuba nga abalabula naye ng'okutegeera tekuli ku sayidi yammwe. Mpaka wetwatabuka ne tukugamba. Ekintu babiganye wali oganye okubanga ogira kati jjajja essaawa eno otugamba ne tunula mabega. Ali omuntu kyatambula atatunula mabega.
Owulidde kati ate essaawa eno mbusimanyi weto tulina akatusobezza mu bikyera munoonye mututtira bwavu nze nkwaye kanzu enjulifu. Owulira bayajja bagambe oba ekyobutatula mabega tebasobola kituyambamuko batubuulire naffe tulaye tuyombera. Oyomba ne bajjajja. Oyagala kuyomba ne bajjajja okakasa ekintu ky'okuyomba oli nakyo. Era bw'otandika okuyomba bw'oti okakasa olina w'oyinza okuleka omalako ne bajjajja. Jajja ebisolo byange biweddewo. Nze nkubuulidde tusaddaasa ebisolo watutuma enkoko. Enkoko empanga zonna nzireese kubanga ate emisamba gyali gyagala ebikoko obutanayiga kwetakulira. Enkoko yange ya kiwugulu mbadde njagala nnyo. Katosobola kuŋŋamba nti oluvannyuma lw'okuwa empewo enkoko ey'ekiwugulu bw'ate omukisa guwuguddwa ku lw'okuba muntunudde ebweru. Buli w'otunula ebbali n'otunula emabega oba owugudde omukisa. Kati beewugudde bokka okuva ku bugagga. Baana mmwe mubeere nga muggwamu obumulumulu omusambwa nga gukuba mpi ku bantu abakaayana. Baana mmwe jjajja nze ku ky'okutwala enkoko eya lujumba nkitegedde abasamize muli babbi. Era saagala ogende maaso na kukirowooza nti ojja kubeera awo tukange kange mutubbe mutumale kubanga ntunudde emabega. Kati bwe ntunudde nzijeeyo ki? Mu bino eby'emisambwa teritunula mabega. Kati ne bawulira omwana akaaba bakoze ekisobi ekisooka bawulira okukaaba. Ebigezo ebibeerawo ng'omaze okukwatagana n'omusambwa guyinza okuleeta akabaddi. Ng'olabanga ayamba gwe ng'olabanga akola obulungi n'oba ng'oyamba ensi teyina bulungi bwekoze naye ng'ate gwe oyagala ogikole bulungi. Sajja mukulu yatambulirako n'aga ebizu by'abano sijja bisobola. Bajja omukazi mazzi balwana bamujja mazzi bwagudde mu luzzi n'omwana. Kyokka waliwo endeku gye basanze omukazi ono ng'agitadde ebbali. Yiiri kati bajja omwana mu mazzi. Njagala weetegereze ekutuusiddwako bannaffe abadda Moda Distribution Agency era nagaye bakutuusaako ebina Uganda wonna gwe wenna abakyagala ekina Uganda olwaliro ku soft copy naawe okulabika ndi ofuna ebisaanyizo ebikukkiriza okutunda ekina Uganda mu soft copy kuba ku simu 0701 10 10 55 egenda maaso. Omukazi gwe tuyambye akuttewa. Omukazi gwe bayambye akuttewa. Owe mama nyabo lengere tabula bejjagato. Lengere jagato. Lengere omuggo gye gwava ne gujja gugwa wansi ako kabonero kanene nnyo kulaga wadde togalamire ojja kubwa. Ne wajja wasituka omusambwa nantadabwa. Gugono tugenda maaso. Omusambwa ne gujja gusituka. Ekyo mutujemedde. Tukugamba obutayamba sente zaffe ozifuna olina ettima. We bakugamba njo nyambe genda bugenzi owakyodde emabega kibooko yina etuusi. Maama nnyabo. Kibooko z'omusambwa teziddukwa ne wooyingira obuyukiyuki. Musajja mukulu yatuta abavubuka kyobola bababawo emyaka egiba teginnatuuka kufuna bugagga. Abagagga balina ebyamanfufuulu. Nedda. Olengedde. Ono wuno atunulanga kajjampuni. Yagaana. Olaba musajja kulemera mu mbeera. Kanyembe ku lusozi. Embeera. Mpulira banampulira saagala. Musajja wattu. Bamuleetedde bizibu. Abaana bamwesibako olugendo n'alubatambuza bulungi ensonga n'agibakolera. Ensonga bagisobeza tebannatuukaka. Kati emisambwa gya kuno minyiivu. Bwe bagamba totunula emabega n'otunulayo obanga abanyoomye obanga abavumye. Musisi avuddewa. Ogenda okwetegereza misambwa mingi mulimu kakuba mpi kasoola nkizi kasikama wowoolo kaleega bitya kakutula nsikya. Misambwa giri wano. Wuli. Kale obanga kwambuka olusozi ng'olinga alukirira. Ogenda tuuka. Okuziba kusobi gye mukoze. Ensobi gye mukoze mutuleetedde kibooko ezitalabwanga. Nejjajja. Muli babi nnyo. Naawe. Okulaba ki? Ebintu. Muli babi. Omukyala agujja mazzi. Nagani naawe yajja omukazi tetwandimuyambye.
mutango gwange nyondi omukazi twetu ino muyamba kati gwe ino okutubeererawo ejje twakwesiga ogenda okwetegereza batandise okumukana kubanga bamugamba gwe twayesiga fe tetwesigangako misambwa gyo kyokka bajja bagamba nti babatwala eri omusambwa ogugaba obugagga kati bagamba essaawa eno omusambwa bakooye kuba bamaze okugusobya baagala ki guguno ayingidde Musisi Shafik Original Names. Filimu nyingi nnyo ze tubalabye bannaffe bano nga Kaligi. Tugenda maaso ne filimu yaffe eno era tolina kuleka ndi ogisubwa nate nga bulijjo Emmy nze nkwereza. Kwa nini ye ameleta michangamiko? Kumbe unachangamika. Sasa unaleta michangamiko. Wachana na mambo hii. Ogenda okwetegereza Ssaabasambwa ayengeddewo yakkana kibooko ajja akube gwe tamwogera n'omuntu yenna kaakati tetwabagamba obutabaako muntu yenna abajja ku mulamwa. Lwaki mwakwata ekkubo ne muva ku mulamwa? Lwaki mwakwata ekkubo ne mulabika okuba ne mukola ensobi etabatu oluyo oluwulire owulira omuliro ekikuba jjajja oluyina akabanga yerere wekikwata kugwa omuntu oba ojja kinyonyoka jjajja baamukuba oluyi 5 yakabanga yerere ozanya n'okuzanya yerere yennyini. Owe jjajja okusonyiwa kwabwe jjajja era tusonyiwemuuko naawe owulira okusiibwa owulira okutakulwa bannaffe ebibonerezo ne bijja bitandika bakoze ensobi oluyi lubakubye jjajja muli awulira obusima muye muli awulira obusimwa awulira obusimwa ogenda okwetegereza okulaajana kuka kwekwaddirira kirabika nti emirembe tegiri ku saidi yaabwe abaana babajjeeyo anti okusobya kw'abakadde oba okusoba kw'abazadde kulireeta ebizibu. Neyaleeta embuzi yeegayirira temutwala mwana mutwala embuzi temutwala mwana mutwala embuzi embuzi yaleeta ya kirevu kati oba woota embuzi ey'ekirevu ng'omwana talina kirevu n'embuzi teyagala mitaala ine esambagala enoonya kusotedde kuliya sambwa minyiivu obugagga bwe babadde banoonya gigenda bbawaamu mpi. Emisambwa gino giba gyakwegendereza nga omuntu akutte endabirwamu okw'enkuba wojasize essaawa yonna enkolagana eggwawo. Mama, omwana talibadde munange mwana tabibadde museya atunudde emabega nena mwe misamba gwe mutegeremu olubu muyina olukaali tatandise okuyomba mutumanyira nnyo ekisuso omwana wuno wo omwana wange omukabi omuwala oyo akamuwolomya nkuwadde embuzi oli awo otunula amaaso gakulinga amabwa kalabe ovuma mu misambwa ne bamulokinga emimiro bamulokinze emimiro. Tozanyisanga musambwa. Tozanyisa musambwa. Watch this. Musambwa. Mubi. Obasinga yegayiridde. Ndozo basinga kakanye kuba bulamu bwe bugagga. Omusambwa okuvuma ku mannyuko. Obatulese buzibu. Omusambwa. Ono ne bamuswikinga bamuswikinze n'ebiriwo byonna kale n'ogenda okwetegereza tebakisibirawo kyonna embeera neerabika okuba nti yeeyongedde okuba ng'etaamira ddala. Ebintu si birungi. Ebintu si birungi.
Akaba ono ye ne bamuzza ku ttaka. Abavumye ebisiraani. Yabavuma ebisiraani ng'abadde yakayomba wali. Omangasanga kyalo kyonna. Yavuma ono baamukolimira. Olitisibwawo. N'agamba gwe. Ngenda kusaako ekikolimo kya kubeera ku kyalo kuno olemereko ozisiranira okwo ebbanga lyonna ogenda kubeera okwo nkukolimidde obulamu bunene. Jjajja n'asituka n'atandika. Kati wulira firimu. Ekikolimo ekigudde ku kyalo eyayise omusambwa ekisiraani waliwo aguvumye ku mannyoko. Omusambwa gukoma nnyina waani. Kati tabbu yine egguse. Tunuli. Genda okuwulira okuyuguuma kukulukuta kw'omugga. Naye gwe naye kaana gonsobedde oba ab'embaliga mu dduka mwetega. Nkugamba dduka myanya katunula. Omugoba guvuddewa. Ekigudde libawulidde okuyira kw'amazzi. Zeebande njagala oli musiru. Buli kimu kiriwo kulabwa. Waliwo ebitalabwa. Waliwo by'owulira n'odduka nga tolinda kulaba ng'olina kudduka buddusi kalaba olutwe. Kaana gwe tereera ddamu amagezi oveemu obusulu bw'oba buwe wammwe. Munnange oluvannyuma tugenda okwetegereza. Omwana ye baagenda naye misamba bwegitu wegiba emikambwe tejeemoolerwako. Bw'ogamba jjajja mpa kino nkole kino kakasa nti okolanga bwe weeyamye. Kuba bwe weeyama obulala n'otakolanga bw'ogambiddwa oba owedde. Kale ndo kazi katunga kalajana. Mu mbeera yonna okola ekaani kageza okulekaani kayambibwa. Naye ng'ani ayinza okuyamba kuba bakadde baako bamize ekikolimo obulala wuli bamubye bamuttirawo. Ekirabika okuba nti omusambwa bwe bagenze gwabagabudde n'amata. Ky'oba olaba omuntu ebagamba nti wa bireego tomala gagenda kufuna mbw akugabule. Omusambwa gwaba w'amata. Mumaze okunywa amata gaagwo mukkuse. Banywedde amata g'omusambwa bakkuse. Ne babwega. Banywa amata g'omusambwa ne babwega. Ne bagaana okukola kye gugambye. Munnange ne bw'okaaba ne bw'olaajana ne bw'okola otya oba waakutwalibwa. Kale no gwabatwala module eyo egenda maaso sinema. Era twagala okuba nga tumanya oluddayo gye bigwera ne firimu yaffe eno. Laba basi olwatuuka eno omwana ne gumukwatako. Mwesigwa mbigambo. Genda wangaliranga wano. Wano we gumuteeka. Era gumutuma. Abaana bangi abantu gye bali oli n'awambibwa omusambwa. Omuntu abadde abeera ng'ewaka w'abantu lengera gumuteeka ku ttale. Ne guteeka omusambwa gumutadde ku ttale. We tuba tulaba firimu nga zino abantu baddamu ndowooza ku mpisa. Manyani gw'ovuma ddi lw'ovuma wawe ovumira na wawe osunguwalira wawe weekaliza. Oyinza okukambuwalira ebitakambuwalirwa. Kati mu mbeera okuba n'embeera gy'olimu okyagala okubaako ng'otwaza. Kati ebintu ebimu oba muntu wakwesonyiwa. Eyaze ng'akaaba gumukutteko n'asirika era ne gumugamba ne wakewapya. Byonna by'alina okukola alina kukoleranga awo. Amaanyi ne gajja gakka ne basika amaanyi. Emisambwa giba n'amaanyi. Era omuntu yenna oba olimu amagezi omanya nti Katonda yatonda emisambwa guvume empola mbuvaawo sitaani bajja kukuba. Kubanga Katonda yatonda ensi gwe oba olowooza nti ebyo bye muyita ebya sitaani Katonda ye abatalaba. Ate munange osanga oli ng'amanyi n'okusoma Bayibuli n'ogibuulira naye nga gwe sitaani gwasinga okukamula ng'amukamula.
kati omwana alengera kye bamukoze bamwambusiza omuti emisambwa ne gibulira mu makoola. Ebbanga nga lyetoolola kakatudde amalube Nalubugo mu 2022 kuba twatandikira ejjukira myaka gya dda 1950 eyo. Kitegeeza oluvannyuma lw'ebbanga eddene wabaawo enkulaakulana. Katulengera omukyala anoonya abaana. Abaana manyi kale okuzannya ekitundu ku baana. Naye n'omwana azannya ennyo n'ayitawo amagezi gamuggwamu. So tuba tukyali awo tugenda okwetegereza nga waliwo booda etuuse. Waliwo booda etuuse. N'abayita mangu mangu nnyo bagende babe nga akola ku kyokweza ebintu bave ne muzannyo. Baana tebaagala kola, baana balina kuva buto nga bayigiriziddwa okukola. Eno waliwo booda ezituuka, waliwo booda ezijja. Booda zaffe bwe zijja kale baasanyuka kuba bano abaali batuuse ku booda baali bagenye. Bannakibuga nno bano boowulira, bannaffe babasanyukira nnyo okuba ni baali batuuse. Natusanyuse nnyo balaba banenga mutusiimye, banenga tusiimye muzze bannaffe. Kale no abaana bano babadde baludde okujja okukyala bbanga libadde ddene nnyo. Baasembayo okujja wano nga bato misayi mito. Kale owa booda bamumanyi wa ku kyalo wa wano era bagenza okwogera ku linnya lya wawe badda. Ono yabagambirayo gye mugenda mumanyiyo. Bannakibuga nga bw'omanyi ebibuga bibaamu amakyati, ebibuga bibaamu amakyati, ebibuga bibaamu okusanyuka, ebibuga bibaamu amakyati ne bazikyusa. Bana babooda bana babooda egenda maaso. Kana era kavaawo wakyuntawanya. Manya abaana b'ekibuga emirembe gino gye tulimu gy'emirembe abaana we batabayigiriza kutuula bulungi. Atuula akajjala, waliwo kajjala kusitaamulukuka, tebalina mpisa. Eddiiro eryo lyaweebwanga ekitiibwa era wabangawo ensonga lwaki abantu batuula mu ddiiro. Naye abaana olwaleero bayingiza engatto. Edda tekyabanga kirungi oyingiza engatto okwebaka mu ntebe ez'eddiiro kubanga olekamu kabone mugeregwa ate abagenyi bwe bali bakyaza ewaka abalala, kuba abagenyi mubaamu ab'ebitiibwa n'abatali. Abagenyi bali mirundi ebiri, ab'ebitiibwa n'abatali. Kati babagambako abaana bano ab'obulenzi naye ng'eddalu libalinga eddalu babagamba tebawulira bye babagamba bye baleka eri. Tebayagala kumanya bavubuka bafujjo nnyo baddalu bazibu baabo. N'agamba mba mugenda maaso n'otumanyira mumanyeeko mulina okulabika ni we mukoma. Ebyo bye mukola saagala kulabika ni mutuyingirira nate. Efirimu egenda maaso. Eddalu babagamba beekwe balina okuba nga balikomya. Naye ate okuseeka kulako musinzira eddalu. Kale nno bagenda okutambula akawungeezi ako ku kyalo. Bintu bingi ebikyuse ku kyalo. Manyi bw'ojja ku kyalo olengera nti bingi ebiba bikyuse. Njagala olabe. Kakati akawungeezi kano genda okwetegereza omuwala atudde wano. Obwo obudde bantu baba bapapa gendaka baba bapapa gendaka. Naye omuwala atuula ku jjinja ngali ku kifugi.
Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Ab'ebibuga nga bw'obamanyi balina nnyo sitooli nkulu n'ey'okulumba buli akali awakanyirira bagakwata ku matooke baagala kubyala. Ono ali muyogera mpokera. Kati obadde oli wano. Ebadde ndi wano. Kali storage. So kompe kanambako. Naye omuwala atudde mu musiri gwa muwogo. Bananga balange basinga okutambula nga tebaagala kuyita mu nzikiza. Naye ono atudde. Anti sikani. Senga asazeeko. N'amuwa ennamba y'essimu. N'ennamba y'essimu gy'amuwadde. Njagala olabe. Ennamba y'essimu gy'amuwadde. Tunuulira. Kaakati senga agenda okujja ono mbw ali kajuisi kyokka eccupa nkalu. Kati mbu babadde balina gwe bayogera naye oli agasina kyendaba. Baana bange omwenge gw'ekyalo muguleke. Mbuno babadde balina gwe boogera naye. Babadde balina gwe boogera naye. Weetegereze. Efirimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Kaaka tuddewo kafa akamu kaakano ddwaliro. Bayingidde ekyalo. Azeggula ku ddagala. Mutaka azeggula ku ddagala. Kati erudda waliwo ekyana kiwala ekinyirira. Kuba n'abalungi balwala. Kati naawe tugenda okukwata ekuba ate nga tuddeeka. Ogenda okuddeeka. Abaana bano okuva lwe bazze tewali n'omu ayagala kukola kintu kyonna. Tugenda maaso. Kati yamugamba naye alabika bulala nnyo mukazi ono mulungi nnyo. Atandise okwogera oli nno bwakanyuga amaaso. Bakava Kampala ate mpulira abawala abanyirivu batu babeera Kampala. Ennaku zino oba n'abaana abawala bano baatabuka. Abaana abawala baafuuka banyirivu nnyo. Nikitosha kuja kunyambako. Gwemiki choma Uganda tawuki. Ono bamuyita jjabeeko kyayamba senga ali bisa. Baana bano bane lwaki balina emputtu? Abaana baawutumika dda obayita ne beefuula abatakulaba. Kati yazze oggula eddagala ate abadde ali ku mulwadde. Kale nno weewuunya omulembe guno ova eri ng'ogenze eggula ddagala n'oyagala ogenda ogula eryakakololo ate n'ojja osangayo omuntu waka ndidiiri n'ojja olwala ekirwadde kya kandidiiri. Kati yagenze onno n'empeke z'akakololo ate wuuno ayagala kubuuka. Ennamba ennaku zino abawala bazigaba ng'ezibasiiwa. Ekyokumwenya oyinza ogaba balina ettendekero gye basiiba bayiga okumwenya. Ensi ekyuse. Naye nga mwena abatuwagira mu kina Uganda yonna okwetolola eggwanga Uganda tubaagala nnyo. Ono baamugamba akole emirimu ali ku busimu. Waliwo eyamuwadde essimu mu musiri gwa muwogo. Kansuubire si gwayogera naye. Kuba senga yabasanze n'agamba nti mugayo mina gwe mbadde mwogera naye nti naye nze nga sirina gwe ndaba. Munnange oluvannyuma tugenda okuwulira. Tugenda okuwulira
Sinema egenda maaso. Kaka tudda ku luzzi. Eno waliwo omusajja mukulu ali mu kunaaba. Kati waliwo abaali bagakimya amazzi. Waliwo abaali bakimya amazzi. Bagenda otuuka eno nga waliwo anaaba. Ate ono anaaba nga anaaba bulala alabika bulungi mu kunaaba kwe. Enaaba y'ono nga kwegamba malida. Sajja mukulu anaabidde ddala. Naye omanyi omuntu okunaabira ku luzzi ng'alinga ali mu bbaafu eweeka. Ebintu ebimu mu nsi muno biba byakwegendereza nnyo. Twawulirangako abantu abagaa simanyi saa zino togenda ku luzzi oyinza osangayo okunaaba. Firimu egenda maaso. Munnange ogenda okwetegereza musajja mukulu akutte ekkubo yeeyongeddeyo. Kati bw'avaayo nviiri za malasita zikoma muli era n'alabika okuba nti alabikira ddala bulungi nnyo. Yatunula ng'alabikira ddala bulungi nnyo. Kyava asembera. Bano b'owulira be bayita bakakole. Yakakola. Kati yayeseetula najja asembera butereevu awali ono. Mwana muwala. How are you? Omanyi okubanga omuntu tayogera kigambo kyonna. Aro owange ebintu by'okugulumu tebiba bigambo. Ebikolwa ebiraga okwagala bingi nnyo wabula ate ebigambo ebisaba okwagalwa bitono. Anti ku muntu gw'oyagala onafuwa. Kati musajja mukulu ne yeeyongerayo. Si kya bulijjo omulenzi okkuba omuwala. Omuwala n'agamba omulenzi oyo ansabudde. N'ogambye omulenzi oyo akusabudde. Si kya bulijjo. Sinema egenda maaso. Mama yaye mwana muwala be bano bayita bakiboko. Naye ate ayina engeri gyeyegombye olulenzi luli. Bane luyina oba ziri sina 6 pack luyina 20 sparks. Olulenzi lwakolamu baaba naye abadde mulenzi ki? Kakati munange oluvannyuma tugenda okudda eno. Kakati waliwo omusajja mukulu. Muvubuka. Abaye munyambeko waliwo ali mu kupolota amatiza. Kiwala bakiguddeko bina amaddu bya ice cream bakitwala kuli ice cream. Niba ne avubuka bennaku zino mwabaki omuntu n'agamba nyambako. Ennaku zino help me etegeeza go awe. Ennaku zino help me etegeeza go awe. Tugenda maaso. Ono aba yeebase. Omuwala gwe yasabye namba kudwalira. Omuwala gwe yasabye namba kudwalira akola ki mu kisenge mu nkubo z'abannamakolero. Omuwala n'afuluma. Banange ebiseera ebisinga ng'omala gaguwa endugi yayita mu luyite wuli bweru. Wuli bweru musajja mukulu wa papa. Ogenda okwetegereza. Iye! Sooka olindeko. Sooka olindeko. Kati atotunula. Oli yani. Omuwala gwe yasaba ennamba. Buno obulwadde olowooza bwali bwakandidiiri kyokka. Eryo si jjinni. Eryo si jjinni. Si jjinni eryo.
kirooto. Embaliga ekaddiyo ogiraba. Efirimu egenda maaso. Lwaki mutaka afuna ebirooto ebifaanagana bwe bityo? Kati ogenda okudda eno waliwo gwe batabukidde gwe musajja gwe saagala kunneesirwazaako. Wano wooli wawo wange. Lwaki weetabulatabula? Ani yagamba buli musajja asobola okuba omusajja? Tegera ebintu bino. Bw'oba togula Amerika obeera mukazi. Sooka olinde. Pakira ebibyo ove wano. Munnange mwe abavubuka bangala obunani abatayagala kukola abakazi bajja bakuba kibooko mu nnyumba ya munnogera enzo. Nsonyiwa galamira. Yaganya okoza afupeti. Tunulira. Oroza gwasoose. Gwe. Ewamwe temwalemererwa okubaako kye mukola nenkuwasa nensasula buli kimu oba kimanyi oli si ya bulolu. Laba omukazi kyo olingiririza amaka g'abalala gakuleme okulingiza amaka gano omala galingiza si ya bulolu. Oyo mukazi ye yawasa omwami oli bamukubye kibooko teyawezeza afupeti ndowooza enjeru yasaze. Muzanyisa abakazi kyokka munange fe abakazi oba bannange kiki naye omukazi waba alina kyalinawo ng'atabuka maama wemumaliriza nzireko muwonge kaakati siddamu kwagala busajja bumpi kensooke ngendeke wa muwonge ono kuba muwonge mulaba mugogoofu. N'agamba nti wamwe nakusasula gwe bakumpa mu bulamu. Kasajja katu kajja kalina mukale yabeeru bakakubye kaddugadde ewaka bizibu. N'abasajja baba mu kkomero oba ozannya n'okuzannya. Yeyo n'embeera gye tulengedde. Kaakati waliwo akkirira emugga nga bwe yeegoota. Okwegoota nno kuba kweyagala. Bagenda maaso. Ogenda okwetegereza oluziko bakima waliwo omukyalo omusambwa. Ekyalo kino ebyafu byakyo myaka mingi emabega. Gwe storage lwaki omala gasulasula ebikuta mazzi ab'effujjo? Musambwa gulaba. Ab'effujjo bagenda maaso n'effujjo omusambwa gulaba. Njagala olabe. Naye gundi gwe lwaki otumalako emire? Gundi gwe weefudde nalwewuba waako. Bayo beba akabi. Naye gwe oli ebikajjo owanda mazzi wakula otya naye atalina mpisa. Musambwa gulaba. Musambwa gulaba. Omusambwa gulaba. Bavubuka batandise effujjo. Oli bwe bamugyeko ekikajjo amazzi ge baasenya agayiye. Tewaliwo kibalwanya just effujjo lyoli ayagala afujjukanemu awo akole. Omusambwa ne gugamba ye ab'emisambo wano waliwo abantu abakuwa emisambo ekitiibwa. Okuwa omusambwa ekitiibwa tekitegeeza gusinza. Kaakati no tugenda okukwata ekkubo tugenda okudda eno ku kalwaliro. Omuvubuka oli omulasita naye omulasita ono talina gwatakuba ate abantu bamusanga mu bifo bingi. Kati wuno afuluma eddwaliro. Man storage. Kyekiriwo. Okay, let me find you that. Musajja mukulu bannange nga mugagaafu. Aneyo na mugagaafu kyokka atambula avimba. Kiri ku luzzi. Eri waliwo eyeegomba omulasita. Mulasita twamusaa ku luzzi nono ng'anaaba. Oluzzi luno aye tulengedde waliwo atudde eri ng'omusambwa. Waliwo ate ali mu kukola effujjo. Amazzi ge bakimye gaaga agayiye. Omusambwa ne gusembera. Okola kisebo byonna bikole naye effujjo nga lisusse. Effujjo ndaba lisusse. Weefudde mukoko oli mukokoola ate kati gwe gwani. Ne gumweraga. Abavubuka b'ekibuga. Abavubuka b'ekibuga we mutegendereze.
abavubuka b'ekibuga emutegendereze mujja gwa mu tabbu azintagali Musa njagala olabe mama Musa gwata manyi kati yamugana ye ku kyalo kuno gwe nga abantu bamanyi banyi gwoli waawa storage lwaki osuula ebikuta amazzi n'ayongeramu n'ayongera effujjo ulide gwe nyabo n'ayongera effujjo kati lengera ettabu ekyaddirira jatukubya musambwa kivubuka bakigamba tekiwulira kati kyo kirowooza kigenda bakuba bonna kyasooka ne kitabuka wano kyagala kuba etabu egguse genda okwetegereza kivubuka kitabukidde abalenzi b'okukyala bagezezaako kigambako kirekeraawo effujjo ne kibatabukira ne bano baga tujja kukuba naye ate omuliro guvuddewa ogenda okwetegereza oluzzi lukuta omuliro bano lwe babadde balwanira oluzzi ne lukwata omuliro kati nno wano waliwo eyagwa omulasita yamusanga ku luzzi oba nkutandikire ntya bannange simanyi kyenyinza kugamba nga bwe kyaba naye bannange nga bwe nalaba omusajja oli omuvubuka baneekale wabeerayo abagogoofu n'abagundiivu naye neyadde mugogoofu yagenze nasita bannange yagenze n'atambula baati mwana mulenzi yakola 20 sparks va kuba 6 packs oli yakola 20 mpitirivu ndiibuude sparks azirina neŋŋamba bannange ye kati ebigambo nkuleeti ate nga omanyi abakyala tekyatutonderwa era natunudde butunuzi neŋŋamba bannange ono omulenzi n'amala ŋŋamba mpase ewasenga ngenda sisiibudde n'aluzza mwana mulenzi yali yakola amarasita yagasiba amarasita nga tamanyi ne bano wandimubye n'amugamba singa twabadde ffenna na ku luzzi nkakasa omulenzi oyo wandimunzibyeko tegeeza kupalira buli omugogo kyogamba nze nkubbira buli abaaliwo kyali ku ekyo kanti kunyumize n'agamba sooka olindeko gwe okyanyumya ebibo naye nange kyenaguddeko okimanyi n'amugamba nange nagudde ku jama bannange nadde ngenda mu ddwaliro kaakati omanye ekintu ekyewuunyisa bano omuntu gwe boogerako tebamanyi nti y'omu omuntu gwe boogerako tebamanyi nti y'omu buli omu alowooza omugagga yamuyina tunayimirirawe kumbe omugagga bonna yabayina mulaba bawo ezo ezikomeera kati ng'agamba mbu yagudde ku mulaasi nga naye ayina enviiri zikoma maya n'amugamba nange nagambye oli omusajja ayina enviiri zinyirira tezinyirira ne banyiriza awula simanyi nakuma kitegeeza avubuka beno banyirira buli gwolaba aba anyirira n'agamba nti nayagadde mugwe mu kafuba naye nga sirina bwe nyinza kikola n'amugamba nti gwerekerawo n'ebintu by'omuzannyo anti abanyirira kale nno bannaffe bagenda maaso n'okulabika ni beeyagala era baasanyuka nnyo mu mbeera ng'eno ekigambo kino kwegamba buli omu alaba nga waali ayina omulenzi wa kabi kale nno abalenzi baboogerako buli omu tamanyi ddi lwaddamu mumusanga naye ng'ekituufu yandibadde addamu n'alaba buli omu kye yeesunga sajja addamu mulaba ddi baabano abange bye babeera basinga omanyira kyekiyinza okuba ni kyekiddirira bagiyita kamira nnyondo bagiyita kamira nnyondo kakatudda omanyi ajati aba ajati naye waatandika ofuuka aji yekawasa basajja wano tewali kisinga mwana wange mugaso mu nnyumba muno owulira kwata gwe ekidomolo okwata kyava atumono agende ku luzzi genda mukola ebijanjalo osangayo kitaawo n'okulima balina okulima mwagala kulima ate na kitaawe waako okale nekajja kafana kitaawe waako olutwe kunaka luyiwaayiwa wano zaala ye tazaala alonda kkubo
ono nno omukazi naye si mwangu. Kaakati efirimu egenda maaso. Ogenda okwetegereza waliwo abajja batambula. Eyasooka n'ayimirira wano. Ogenda okwetegereza waliwo n'alingiza sayidi eri. Bw'amala okulingiza sayidi eno n'omulala najja bajja beetegereza. Balina obwamba obubigula ekufulu. Kiri kitya? Omanyi buno obudde obukkeeranga nannyini dduuka wessaawa zajja okugulirawo. Kati bo bajja nga nannyini dduuka tannajja. Jida weeyimirira wano. Bateeka buli omu ku nsonda ow'oku mulyango. Musajja mukulu n'ayingira. Bali wano baswamye. Ate oli yagenda n'azimba bubi akaduuka najja akazimbira kumpi n'ebitooke. Leeta sabuni, leeta omunnyo, leeta bino, leeta. Kwata ne minzaani gireete, leero tajja pima. Baba bali awo nyinimu najja. Nyinimu yajja. Badduka nga tebanakuba